kuba naye agamba bamukubanga bamubisa amaaso nange kyenye ekyamaanyi ekiyinza okubya omwana w'omuntu. Museveni bw'anaaba takyusizza mu nkola ye tukyakaaba mu Uganda muno. Lwaki tukaaba ng'ensi yagisanga abantu buli omu balina bayiika nabayiika biki naye kati ffe tukaaba. Museveni tafaayo kutuyamba. Bw'aba yanunula nga yaleeta emirembe gyembuuza gino mirembe. Bannayuganda gino mirembe gye tuliko twebuuza Uganda eno eri ku ki? Era tubuuza obwenkanya buli luddawa. Twagala bwenkanya mu nsi muno. Nnumwa nnyo Museveni nga yennyini eyakola olutalo n'aluleeta mu Uganda muno. Bw'olaba akaaba amaziga, bw'olaba ayaziirana, bw'olaba ali mu nnaku mu Uganda, oyinza okugamba yasoose era yasembyeyo. Kyokka kya nnaku nti ono si y'aba asoose ate si y'aba asembyeyo, kubanga ekiri atabaala ekyamazima kyasalako ensi yaffe. Kati ng'otaddeko ekigalo, sooka olabe amaziga gano nago tusimbule mu butongole. Jjana Museveni otegere lwaki ensi eyongedde okumukyawa. Kyokka ng'atambula awaniriddwa nga bw'otunula ku bigere bye osobola okukiraba nti ali mu bulumi nga kigambibwa nti ono yasuuliddwa mu bitundu by'ekireke Namboole. Kasimu Ssebudde nga wa myaka 27 amanyiddwa ennyo nga Kkunta atubulidde ebyamutuusibwako ng'awambiddwa. Abadde batukuba balumulaba ku mukugu eno wansi nga emmere bagikuwa naye nga bakusibyeko akantu ku maaso nga n'ebyoya tobimanyi. Batusula wansi ku seminti era empewo tuyitamu n'obunyugu. Mmere yampaka mmere bakuwa nnyingi n'amazzi nga mangi. Ogenda emmanja ofuka emmere bayagonze dda mu lubuto ogenda ofuka none kazambi akuyitamu. Ebyo byonna nga baŋŋamba nti yogera obali ku paleedi mwe mwakola paleedi ekifaananyi kyo tukirina. Ne mbagamba nti siri musirikale naye ndi mmemba. Ssebudde alaze enkovu zagamba nti za biwundu ebyamutuusibwako ng'atulugunyiziddwa era mukyala we Daniela Kwagala atuuse n'okwoza ku mmunye ng'alojja ebyatuusibwa ku bba. Babakuuma mu kkomera ebiwundu ne bisooka bikala naye ndowooza olaba kino ekinabakala. Naye nga kyennyo kyetukola oba ne we tuba twambadde uniform bannange kyennyo ekyo ekyamaanyi ekiyinza okubya omwana w'omuntu n'omukaka emmere ng'ate si gwe yamukusa si gwe amuzaala n'omukaka buli kimu n'akola buli kimu n'omukuba buli kaseera obeera omukuba asuze ku sementi naye nga nabo balina famire. Kasimu agamba nti abamukwata era bamulaalise obutabako kyayogera nti kubanga bajja kuddamu okumukwata kyokka agamba nti talina kyakukola kubanga n'embeera mwalimbi ddala. Omuntu bamutadde naye ate ne bamutanga aliko ate obuvune obw'amaanyi kati tetumanyi oba bamukubako ku biyiso tetulina kyetumanyi kuba naye agamba bamukubanga bamubisa amaaso kuba ayinza obbeera awo naye nga munda yakoseddwa ekiro kyonna yasuze tassa bulungi. Kino kyekyenyamizza abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform abakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'asaba bannayuganda okwogeza eddoboozi limu okuvumirira ebikolwa bino. Bakola bino nga balaba tusemberedde okulonda kuba bamanyi akalulu ke tugendamu tebakayinaamu chance tebakayinaamu mukono tebasobola kuwangula bamanyi tebalina buwagizi bwonna gyebava bakozesa okutiisatiisa n'okutemula abantu n'okubawamba bamanyi abantu tebabawagira kati baagala kutiisatiisa abantu kyetwagenda kukkiriza era ne bannayuganda bonna tubasaba baleme kukkiriza. Kaakati nno ebigenda maaso mu nsi Uganda byongera kwennyamiza kwewanisa mitima na kuteekawo obunkenke ekyamazima mu bantu. Kasimu Ssebudde ono ye yawambibwa olunaku lwe baawamba Edi Mutwe eri bwe baali ku mukolo mu bitundu eby'emukono. Kakati nno oluvannyuma lwa wiikisi 2 onazzeemu n'alabikako ng'asuuliddwa nga bw'eri enkola eyajja Museveni ne gavumenti ye bwe bajja nga bawamba abantu ebitongole by'okwerinda ne byegaana okuwambibwa kwabwe ate oluvannyuma ne bamala ne basuulibwa ku mabbali g'amakubo ne bavayo ne bategeeza ensi nti ab'ebitongole by'okwerinda naddala ebitongole nga CMI ebitongole nga poliisi n'amagye bye byali bibalina era nga babakunya babuuza kajojijoji w'ebibuuzo ku ebyo ebimu bye bayita mbu enteekateeka eza NUP saako omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu kyateekateeka okubeera ng'akola
ng'akalulu ka 2026 kamaze okubeera nga kaggwa. Kakati nno nzikiriza kulamuseeko mu butongole yonna gy'osinzidde okubeera ng'owuliriza era ng'otumbudde omukutu gwo ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogulwanira eddembe ly'omunnayuganda. Haji Miti ye yasalawo okubeera nga tuteekamu amafuta tutalage mu busonda obw'enjawulo mu ggwanga Uganda, okufeffetta, okuwenja, ssaako okunoonya amawulire ago agagatta era ag'enkyukakyuka agajuna ensi yaffe. Kakati nno ng'ofunye ekizibu kinene oba kitono gwolina okubeera ng'oddukira ate akusomera edduwa ng'ataddeko kabaani embeera ekutererere. Gwe tofaayo oba oli bweru wa ggwanga oba oli wala otya, kubanga buli wamu edduwa oba essaala etuukawo era n'ekola ogwayo ate nga bw'eba esindikiddwa. Kakati ng'omaze okubeera ng'otugoberera ng'okoona ne kadoogoberere era ofune buli katambi ke tuteekayo ku mukutu gwaffe guno ogw'enkyukakyuka ng'omaze n'okuteekako ekigalo ng'enkola yaffe, akatambi kano katambule nnyo, buli muntu akafuneko kopi, ategeere obubi bw'abasajja bano, ategeere ebigenda mu maaso mu Uganda, era kyaddaaki anaategeera nti enkyukakyuka ye yeetaagisa okubeera nga bino byonna ekyamazima bikoma mu nsi yaffe. Amaziga ng'abantu balaajana, amaziga ng'abantu bakaaba. Wakati mu bulumi obungi bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate abasajja bano babakuusa akajiri, nga sinaakubeera nga nsumulula nsosootole ampuliriza ewa John Museveni ebintu si birungi. Kyokka ne John Muhoozi naye ayongedde okubeera ng'atya obunkenke bweyongedde mu State House. Wabula njagala nsooke nkulage nti yadde abantu babawamba, abantu bababuzaawo, naye kyantiisa nnyo eri John Museveni ssaako John Muhoozi nti ate abantu baabwe basigala bagumu era basigala ku mazima yadde ng'ate bawambye abantu baabwe. Njagala olabe omukyalo ono, mukyala wa Nuuwa Mutwe, ebigambo byasindikidde John Museveni mu buvumu, mu bugumu, ewatali kutya, asigadde ku mazima. Ate amazima John Museveni ne John Muhoozi ssaako abali mu gavumenti yaabwe ge basinga okutya. Ku kitebe kya NUP Makerere Kavule era we tusanze ab'enganda z'omuvubuka Mitala Nuuwa amanyiddwa nga Nuuwa Mutwe, gonna yabuziddwawo mu ngeri etaawukana nnyo n'eya Edi Mutwe. Mukyala wa Nuuwa Mitala atugambye nti abamututte basoose kuwamba kitaawe ne bamukako kubategeeza mutabani we gy'asula, bwe batuuse ne bamutwala nga mwanga. Nze nabadde n'abasajja bamunoonyeza paka mu kisenge gye yabadde, nga nange gye ndi bwereere naye ng'obabuuza mumutwala wa teboogera. Ono kyasinga okwagala kwe kumanya bba gy'akuumirwa nga kugasi n'okukomya ekiwamba abantu mu ggwanga. Nsaba ekikwatako mutuyambe kuba kisusse. Nuuwa Mutwe okuwagira n'okuse musango n'okwogera amazima kuba talina gwavuma, ayogera mazima era mmanyi kirabika mazima kuba Uganda weyogere mazima kirabika musango. Naye nga mwena mumanyani abawamba. Olunaku lwajjo Muhoozi yagambye nze nzirako okuwambibwa era tusuubira nti ne Nuuwa Mutwe naye ali mu besinenti ya Muhoozi bali mweyigiriza Lunyankole ku mpaka. Mu kaseera kano pawo kitongole kikuumaddembe kyavuddeyo okukkiriza oba okwegana twongera okusabira ab'enganda z'abantu ababuzeewo, abawambiddwa, abasibye, ssaako n'abattiddwa gavumenti ya John Museveni okubeera nga bongera okuguma, kubanga kaseera katono nnyo, budde butono nnyo, ekyamazima ng'ensi yaffe efunye obuweerero era nabo bajja kusasulira ebyo bye batuusizza ku bantu bannayuganda. Kati nno olunaku olweggulo nakoledde akatambi akakulaze nti John Museveni tayagala kulaba munnansi yenna, tayagala kulaba ku munnayuganda yenna amugambako ku nfuga mbi gy'afugamu ensi yaffe. Kyokka ng'ate ono mu mwaka gwa 1980 ng'akalulu kamaze okubeera nga kaggwa, nga ye yasemba mu kalulu, yasalawo okukwata ekkubo agende mu nsiko atandike okutirimbula, atandike okutta abannayuganda abawera 5,000 abagambibwa nti ono be bali mu ngalo ze era omusaayi gwabwe guli ku mikono gye, ssaako omusaayi gwabwe okubeera mu ngalo ze nga baafa lwakubanga John Museveni yagenda mu nsiko era bino byonna yabikola n'asuubiza bannayuganda nti bwe tunaaba tumaze okukwata obukulembeze tewali kigenda kuddamu kwera nga kibatuusibwako kya bulabe ng'ebibaddewo. Jjukira nti akatambi k'eggulu kaakulaze nti era ye musajja y'omu eyali emabega w'akabinja, eyali emabega w'abasajja abaatirimbulanga, abattanga, abaabuzangawo, ssaako era abaawambanga bannayuganda ng'ayagala okukyaya gavumenti ezaaliwo asobole okujja mu buyinza.
kakati nno General Museveni y'omu ku ssaawa y'olunaku olwaleero ataddewo embeera eyagala okulemesa bannayuganda okulwanirira eddembe lyabwe, eyagala okulemesa bannayuganda okwogera ku ebyo ebikyamu, embeera ey'obunkenke eremesa bannayuganda okumugambako nti ebyamulwanya bye yagamba byazzeemu. Kyongera okukakasa nti ebikolwa ebiriwo nga byaliwo ng'ali mu nsiko era nga weebiri ng'ali mu bukulembeze, kitegeeza ye yabitandikawo, era kyongera okukakasa nti ye yali atirimbula abantu era ye yattanga abantu ba Uganda. Kakati nno wakati mu kutandika protestive vote ne bagikubira kakuyege saako okukola eggaali, General Museveni kyamukutteko nnyo n'avayo n'ategeeza mbu NUP yagala kutandika buyeekera wano. Kati ekibuuzo kiri nti yewe yali ajja mu buyinza, yajja na kalulu, NUP yeegenze mu kalulu, ate General Museveni akulaga nti ogenda mu kalulu ak'okwekalakaasa kibi nnyo, ate kisinga n'ekyo ye kye yakola ekyogenda mu nsiko natta abantu obukadde obusoba mu 5 kyokka ng'ate ye yasemba ne mu kalulu ako. Kati NUP terina buyinza, terina ddembe lirwanirira kalulu kaayo bwe kaba nga kabbiddwa, ate nga yo yeekulembedde era yeesinze, ate nga ye yasemba yagenda mu nsiko. Njagala owulira ebigambo bino bwe tubivaamu nkutwale mu katambi ampuliriza ogenda kakasa nti General Museveni ekyamazima talina waakutte, buli wagezaako okubeera ng'ayiiya era amaanyi g'abantu gamulaga nti gamutwala. Naye kati kankubulire okitegeera olwaleero ekisooka tobuzaabuza ggwanga. Museveni yajja ata mu bukulembeze Museveni oli wano oyogera olinga malayika oyagalaga Museveni yajja nakalulu. Museveni okujja mu bukulembeze yajja nakalulu, naye akalulu kekanditwala mu nsiko. Mundekere toyamba muntu yenna wano, toyamba muntu yenna. Njagala kunyongera eggwanga lyonna litegere bulungi kwagengera ge mazima bwe mbanga nimbye banone. Kati Museveni tajjangako mu bukulembeze nakalulu. Museveni yajjanga muyeekera olwakalulu, obuyeekera bwava ku kalulu k'ekinaana essebo, yajjanga muyeekera olw'okuba mu 1908 Democratic Party bagiba akalulu essebo, bwe yawamba teyaddiza gwe babba, bwe yawamba obuyinza yabusigaza ng'omubbi we tunamugoba nga bbye essaati essebo, nga saati yo bwe tumala ogikwata ne tugijja ku mubbi ate nze n'engiremera. Oyo ye Museveni. Kati njagala okitegere bulungi, yajja mu bukulembeze totutiisa nnyo nti mwagala kwata mundu, mwagala kwata mundu, emundu tugimanyi kuba abajje tusomesa. Ffe tukola choice obutakwata mundu, si mwe mutugaana. Kati njagala okitegere bulungi, NRM ne Museveni si be batugaana okukwata mundu, ffe tusalawo nti tetugenda kuleeta nkyukakyuka nga tetuyise mu kuyiwa musaayi. It is our choice. Tetukola nga Museveni bwe yakola. Kati njagala ekyo kitegere bulungi, Museveni yagenda mu nsiko, ffe tugambe tetugenda mu nsiko essebo, tugenda kukozesa maanyi g'abantu protest, tetugenda mu nsiko. It is our choice, si mwe mutuganye. Saagala yogere nnyo be ng'agamba mwe mwagala kwata mundu, no essebo, ffe tetwagala kwata mundu, twagala kukozesa peaceful change, amaanyi ag'abantu. Kati ogenda oyogera ogamba bano bagala kwata, no, it is our choice. Amaanyi g'abantu omutali mundu muba mugenda kukozesa ki? Emundu tugimanyi, ne effect ya tugimanyi, ne yagikozesa tumumanyi. Ffe tetwagala kwata mundu, olwo muba mugenda bakubisa nti mugenda kukozesa kyawo awatali mundu. Gwe kikireke, emundu ebaddewo ne kawempe yaliyo n'emigo gyaliyo essebo, tumanyi bwe tukola ab'emundu okubajjako obuyinza twabajjako. Sibula bannayuganda kanso tetugenda okukola. Kasagala onagende ng'agamba abantu mwagala kwata mundu. It is our choice. Si lwe batulemesezza essebo, it is our choice. Tuziraba every day. Kati njagala kino ensi ekitegere bulungi, emundu tuziraba every day. N'abalala tubasanga batamidde nga bagudde nazo wali tetuzikwata. Yes, tetuzikwata because it is our choice. Tetwagala kwata mundu, tetukkiriza mu violence, si mwe mutuganye. Kati toddamu kulimba abantu essebo nti bano bagala kwata, bagala kwata, byonna tubimanyi. N'okukimanya tukimanyi naye tetujja akadde katukutte tugenda kukozesa people power essebo, kitegede bulungi. Tweyanza kanso kona bonga gwe mwami kintu akati nno kyenkola bannange saagala bakinkole,
General Museveni wakati mu kugenda mu nsiko ng'amaze okusemba mu kalulu ate ye agaana bannayuganda era atandise obbateekako embeera atandise okugyayo enjala eziraga bannayuganda nti bo tebalina bbeetu era tebalina ddembe limujja mu ntebe gy'alimu ng'abawamba ng'abatta ng'ababuzaawo emisana tuku ng'ensi eraba ne CDF omulamba n'avaayo ne yeewaana ku mukutu gwa intaneti n'agamba nti ono nze muyina ali mu besimenti yange namusalako ekirevu mugenda kunkola ki era n'avaayo n'awamba n'omulala ate ng'era akyawera okubeera ng'awamba n'abalala leero ggwe enkyanze enkyoli kino bwe kinaba tekikomye kakati nno nga General Museveni yagenda mu nsiko ng'asembye mu kalulu n'alwana n'attisa n'abantu abasoba mu 5,000 kigambibwa nti bayinza okuba bayingira ne mu kakadde kati ye essaawa zino alina abantu abagenda ku marediyo ne TV nga bakulaga nti okulwanyisa omukulembeze aliko okuteekawo eryanyi okumweggyako kibi nnyo kiyinza okuviirako eggwanga okuggwaawo kyokka ng'ate naye kiyakozesa okubeera ng'ajjawo abo abagambibwa okuba nti baali babi kyokka ate nga ye yali abasiga ekifaananyi ekyo naye ng'ekyamazima tebaali babi kumwenkana. Kakati nno njagala osooka owulirize bulungi nnyo n'obubaka buno tulyoke twolekere State House owulire General Muhoozi owulire General Museveni embeera gye boolekedde nga balowooza nti okuwamba bannayuganda kyekigenda okubeera nga kibataasa nakugamba nti buli peesa lye baseetula buli peesa lye banyiga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo balaba nga abalya buli kati ekyokuzzaako tebalina beekwata ku isubi kwe kutandika okuwamba n'okubuzaawo abantu kino kyongera kulaga lwatu nti batidde era bali mu katengo okuwamba Nuuwa Mutwe okuwamba Edi Mutwe abantu abatavumanga yadde ku muntu abantu abatanyoomolanga yadde okukkakkanya omuntu nga bakola mirimu gyabwe saako n'okuyimirira ku mazima ekyamazima kyongera kulaga butiitiizi nakutya buli mu basajja ate abalina emmundu nga batuukiriza ekyo omukulembeze Kyagulanyi kye yayogera n'agamba nti be musinga okutya kyokka ekyamazima kya nnaku nti be basinga okubatya. Ani yalabako ku firimu gye bayita Predator Arnold Schwarzenegger mwalimu omusajja omulala gwe nayagala ennyo baali bamuyita Beldugu nga jinga amuyita bidugu Beldugu nga munnange bagenda mu kibira bagenda kulwanyisa Predator baali tebamanyi kye bagenze kulwanyisa batuuka akaseera nga Predator kibalya omu ku omu naye nga bo tebasobola kukiraba ne batuuka ne batega emitego gyonna ne gigaana okukwata lwaki kubanga kye baali balwanyisa baali tebakiraba paka we baasalawo ne bagamba ffe tukube buli wamu ne batandika kumansa masasi buli omu akuba waakubye lwaki nga kye balwanyisa tebakiraba yembeera Museveni ssaawa zino gy'aliko abeerawo n'agamba oba wano we bantwala ebimutwala ssaawa zino naye ali awo takimanyi naye ate alaba agenda wali olabyeko ng'ogenda naye nga tolaba kikutwala awo we tutuusizza Museveni olugiraagira agamba Gaddafi bano ng'oyamuyoola bano Nuuwa Mutwe bano ng'oyamuyoola bano ba Edi Mutwe bano ng'oyamuyoola bano bakireewo bano Bobi Yanga bano kati abasajja bamanyi bakutte be bayita balingiriido oba bakomanda babatadde mu makomera naye protest vote ebeeyuka country wide mu buli kasonda etuuka njagala nkubuulire Museveni luno lutalo toluyinaamu control emuli ate ffe abakulwanyisa tetuli basiru ekyo tetubangako naffe tumanyi bwe tulina amaanyi era nakugamba nti bino ebintu tubiyingiramu nga tukimanyi owamba kituufu okwata okitegedde naye munnayuganda yasooka kukitegeera nti okukulwanyisa okukuggyako mmere eyina okuliibwa oba tekulimba oba kuliko enva oba ekonye oba ekoze eki tuyina kulya kubanga yeeriwo yokka ye only option kukujja mu nsi yaffe awo ekyo tukikubuulira ojja kukola obubadi bwonna katemba yenna omukole ffe tukulinda oli mukumansa bumansa masasi ssaawa zino gakuggwako buli pulaani zonna oyina wogenda otuuka nga tokyalina kyakkola nga byonna obikoze oyimirire ogambe mu butuufu buli kabadike buli kyonna nkikoze naye kigaanye
kubanga walowoozanga okutta bayasini kawoma bafulanka sente za olutalo obaoluwangudde okiraba teriyo dikiteta afuga bantu bazuukuse ekyo tekiriyo ogenda tulagako omenye ku likodi eyo kubanga ebyafaayo byonna teri dikiteta afuga bazuukuse buli dikiteta afuga beebafu kati ate bannayuganda bazuukukira ku misinde gya yiriyiri kubanga ebibanyiga bingi ate babiraba ekyo kye tukugamba nti tokyayina ngeri gy'ozzaayo katambi mabega oba osanga bye wakola waali bikoze eki wali bikendeezezzaamuuko abantu b'otugumbudiddeko abantu baabwe bali awo bakutunuulidde bakambwe pulideeta ojja wulira ng'emisinde ng'obumundu mukasuka wali nkubuulira tayimu yokka era ffe tusiiba tugamba abantu nti tugenda mu protesti vote awo tetuvaawo egwe kola byonna byokola fe olutalo tulukutegekedde tukubuulira nawo nti tusange wali lwaki toyagala tutuukewo oba totyawo osindise n'obuvubuka abo wano wateekawo obuvubuka abo wano ku intaneti bo bukola omulimu gumu muzuukuke ng'omulimu gwabo gwagala ekintu ky'okuzuukusa bannayuganda kifuuke ki musitukire wano bannayuganda balufuula oluyimba olukadde obeere ng'awuliriza oluyimba olukadde nga kizze mu matuugo ako nako kabadiko fe tukulaba eyeekoonya akagere tusitukire wano gwe bagize kaje tusitukire wano lwaki mwagala gezaako kulaga nti bannayuganda twabagamba okusituka ne bagaana teri munnayuganda agaanye fe tugenda mu protest vote byonna bikole Katemba yenna mukole ajja kukugwako amasasi gonna gwe mansa bumansa byonna bikole tebikutaasa ngubuulira tunagenda okuddamu okulaba omanyimu eyo firimu Predator Swaziniga yagenda ne yeesiiga ettosi abule ettosi kati naawe oyagala kukoppa ku Kyagulanyi oyagala otambuleko otambulamu walk to freedom Katemba yenno jamukola ajja kugwako tugenda kujjako ekyo nkikubuulira tetuli surprise na byokola A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu ne bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 ale bo balowooza nti ffeffekka mwera we bano atumalawo ekizibu kyabwe kigenda kuba kiweddewo olwo bafuge ppaka lwe balifa ne beerabira nti ffe abayogedde ffe batono naye abatayogedde be bangi okutta ekirowoozo kino kati kikwetaagisa okutta eggwanga ddamba kubanga mu kiseera kino eggwanga lyonna lyogera olulimi lwe lumu nti tukooye naye olulimi lwatukooye lubeeranga warning ligenda kutuuka ekiseera nga ligamba nti ekimala kimala kati gwe ffe boolowooza nti ffe baabulabe era bw'otujjawo gavumenti ye egenda kubukala n'okwandaala ate ffe banaffe ennyo ku banyiivu abatayogeranga ffe banafu nnyo ku banyiivu b'otamanyi ffe tulinganga eŋŋombe ku mmotoka eŋŋombe ku mmotoka ebeera bula yeebukazza mu kkubo nti vaayo bagenda kukukoona
naye ye emmotoka yebeera egenda okkoona. Kakati bano abantu abasirise eyo ye emmotoka. Nze bwe njogera olina kumanya ekiri ate mu basirise. Gwe tolowooza noddeyo. Kano keke obulabe nnyo eri gavumenti yange. Kano keke obulabe nnyo eri gavumenti yange. Era bwe tunajjajjawo buno Bunuwa Mutwe, bu Edi Mutwe, bwakirewo Kivumbi, bwani tugenda kuba tumaze okubukaza empire. Mukwano. Abo be banafu ennyo ku bannayuganda obumalirivu bwe baliko kugye mubatuusizza. Era obwanga mubuteeka kwabo. Naye obwanga mwali butadde kumanya lwaki bannayuganda baatukoowa nti basooka ne babeya service. Kakati ate kakyama mamera tuluddewo ne bwe tunaakola ki tebakyayinza kutwagala tubaviire. Aho bebo obulabe ennyo gye muli n'ebizibu byabwe ebisibuse ku mmwe nga mmwe engoze eyabyola. Golowooza nti His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi mbu yabakyawa nnyo okusinga abazadde abaweerera abaana baabwe ne bamala okusoma ne mubabuuza ani akusindise kufuna emirimu ne bagera mu bakadaama ate ne baddira mu ssanduuko nga babattiddeyo. Munyivu okusinga be musimidde abafumu ntaana olw'okuba mmwe mwagala ttaka. Munyivu okusinga be mwayiira kasasiro. Munyivu okusinga ab'ekasese be mwalumba mu lubiri ne mumala okubatta ate ne mubaziika mu kikungo naye nga baafiira waabwe na buli muzadde yali amanyi omwana ne mubaziika mu kikungo okubalagira dda nti tubajooze. Ffe be mulaba tulabika tetuli banyiivu mmwe. Ffe tulabika tetuli banyiivu ku munnayuganda gwe mutalaba. Kuba at least ffe tusumulukukako. Tuyina obukaabiroko at least janooyogerako oyinza okukakkanamu oba osanga. Ne waliwo ababimbye n'obusungu obwo kuva kukyusa kwa ssente. Kuba kyekikolwa ekyasooka okulaga bannayuganda nti ono mubbi. Ayina akakadde. Ne bamuwaamu. Mbusimanyanga nusu kasanvu. Ne baba nga bakubbye emitwalo 9,900 mu 13,000. Abo banyiiga kuva eyo batereka. Be mukose ebintu ebyenjawulo abo banyiiga kuva eyo batereka. Golowooza nti Excellency munyiivu nnyo okusinga mama wa Rita. Mama wa Yasini, mama wa Dani n'abalabe muze mukola ebintu abaana be mwayo Kyebuddo. Munyiivu. Mwe kati kambabuulira ekintu kimu. Obwanga mubuteeke nnyo kuffe era mweyongere. Naye eri Katonga abooga. Eringa Katonga abooga. Bannayuganda abanyiivu, bannayuganda abasunguwavu, kyokka nga basirifu. Olunaku lwe balituuka okutwala obusungu bwabwe n'obunyiivu bwabwe mu mwoleso kajja bajjuutuka. Mwe muwambe, mwe mutulugunye, mubasomese ennimi ezitalina zammwe. Ne waliwo akaseera nga mmwe muyina okusoma ennimi ezo. Nawulidde mbu omutabani yagenda tata ono agwana kubeera Field Marshal mu byetuume. Kubanga kitaawo wakati mu kweyagaliza bwe yawulira nga Ssaabasajja tumuyita Ssaabasajja naganze Ssekabaka. Ssaabasajja Kabaka n'agamba olw'okuba enkoko neeba nseera ensajja neeba Sseggwanga. Museveni kati nze Ssekabaka. N'atamanya nti waffe Buganda Ssekabaka aba yakisa dda. Mu byetuume. N'ekiseera kirituuka nga mmwe mwejjako amayinja ago mugasuule wala. Ate agaabeesiimisanga. Waliwo ekiseera nga yunifoomu eyo ekwewaza ate olina okugiziika okusobola osurvivinga baleme kutegeera nti yeggwe. Mu byetuume. N'ebyambalo bino bye mugaaye n'engatto yaffe ne kino kyaffe mu byetuume mu byewe naye akaseera kajja kutuuka nga neetubibawa. Nga mubitunulako.
ng'omutambuze yalwala endwadde y'abazire eyasooka nti gye yakoma okuba n'amaddu ate gy'akomye okusiiyibwa n'okunyiibwa mubyetuume mubyewe muwambe mutwale era mmwe mulowooze nti ebyo byebizibu byammwe ebyo si bizibu byammwe ebizibu byammwe kati ggwanga lyonna kolowooza ow'ekkalamu jjo yasabiriza ayina golodi mu ttaka lye n'amayinja ga mabo naye ng'ali Kampala emmere alya na kasooli na binyonyi ono gwe balonderedde avudde ku mmotoka kyali omugagga bw'atyo mbu ye mukkakkamu okusinga nze gw'olaba ayogedde oba gw'olaba nga ali akitiivu eggwanga lyonna linyiivu ne bwe munaatutta ne bwe munaatukola ki ng'enjuba yammwe bagamba nti ngudde era ejja kuba egudde ffe tulinga nga bitooke bw'otusimba mu ttaka bidda bina bw'osiga kasooli mu ttaka akomerako munne ne bwe munaatutta ne bwe munaatuwamba ekyagi kirimu baffe bangi ate abasunguwavu nga ffe n'okutusinga ate bo balijja teboogera bo balijja teboogera just mwe muteekeewo amaaso gammwe abiri mulowooze naabwe bw'obonekabono bw'omugjawo oba seefu bw'owajjawo kyanjo waba seefu waba seefu ewakula ennume tewakula emu ekyo nkibabuulidde eno enkyukakyuka mu kiseera kino eri ku otopule yeevuga waliwo ekiseera nga obubi bwa Museveni bwakunnyonnyolera kati Museveni yannyonnyola obubi bwe era bajjajjaffe basiimoogerere mubasseemu ku kitiibwa aba alina okunnyonnyolera ng'obubi bwa Museveni kakale essaawa eno Museveni ebikolwa bye byennyonnyolera obubi bwe obubi nga bukyaliwo obusungu bukyaliwo Museveni tewaliwo bannayuganda lwe balituuka kiseera nga si beetaavu bakusuula gavumenti yo gwe ng'okyaliwo obwetaavu bw'okusuula gavumenti yo bukyaliwo okusooka twakugamba wuliriza aboogera tobatta oba tobagula naye wuliriza bye boogera obaswaze biteeke mu nkola ate nno abantu ababa bamugaso eri eggwanga okusinga ba oye kubanga tewaliyo coaching omulimu gwe gwakukubira gwa traininga mu ngalo wakuchalengingibwa ng'olina bachallenja mu ggwanga omulimu gwabwe gwali baddenga na munene nnyo okusooka luli n'okusinga bano boolowooza abakuwaana kuba be bakulaga enguudo embi be bakubulira emulago bwetaliiyo ddagala abo bakutya tebasobola bakubyogera ate baagala kagaati nga buli kye boogera ky'oteeka mu nkola buli kye boogera naye wafokasinga kugula n'okutta kyokka ng'ate kyekizibu kikyaliwo era nga kikyalina obwetaavu bw'okuvaawo ekizibu ne kituuka essaawa ne kigamba ono tajja kunkolako kammugjewo neereetere anankolako muwambe musibe mutte naye enkyukakyuka eringa lubuto bwe luba lutuuse okuzaalibwa omwami ne bw'aba talina ssente terumulinda enkyukakyuka eringa lubuto enkyukakyuka eringa ssaawa gwe ne bwotta akalimuko ng'enjuba eri eri mu kugoloba eba egoloba bannayuganda mwenna mbategeeza buli lwonyigange ebbwa gwenyiga n'aluma nti onzita yongera okunyiga
manya ekiwera akiwulira temuggwa mu maanyi temunaabya musumaali mwongere kuba b'amaanyi mwongere kuba beetaavu kuba bw'ataaba effe agenda kubeera ani era wakati mu kutya ekinaabakolwako nga mweŋŋanze omusajja ono bimeka ebibakolwako nga temumweŋŋanze tulina ekiso buli ludda kisala naye nga bwe tukikwata nga tukyeŋŋanga kitusala ogusembayo tugumire obulumi obusembayo ebisa bannange ebisa birumisa nnyo olubuto ebisa omwana agenda okufuluma oba nalwo myezi 9 naye akaseera akasembayo tukugamba ojja kunneekuulira mu kiruddu katuli mu kaseera akasembayo tuli mu bise ebisembayo temulaga yakufiira muleeba sindike lisanyu ne tulifunanga Uganda eteredde amaziga getukaabye kaza amaziga gafunira muleeba lisanyu lyafunanga omwana amwenya tukyadde essanyu ate gwe weebuze Uganda ensi yonna yafiirako mbanga famire emu yeeyo omukisa ebeera obubeezi naye nga ekulekera naawe space ey'okubaawo naye mukisa gwawo ogwo ogubaawo wekka nga tokkiriza balala kussa temusuula nnanga akagaali mwongere okusamba tunaatera okutuuka punyirwange evvumbe sijja kola nnyo njogera egamba nti free edi mutwe kubanga enkola yaabwe kakati batuvuga bati kukyaŋŋanyisa mannya tugende nga tukyusa nti luli kirewo kivumbi bw'aba yali kwasooka ku nnamba emu bwe bakwata edi nakkiriramu 2 kakati bakutte Nuwa akkiriddemu 3 olwo Bobi Yang nadda mu 10 battekako embeera eyo tujja kubaawo nga tubakyusa nnamba meaning nti bo bakyawamba mwe mujja kubaawo leero mugaye free gundi enta mugaye free gundi ng'ate nooli gwe mwasooka okugaa free gundi tebannamutuwa sigenda kulwana na buzibu buleetebwa kizibu kanwane n'ekizibu ekinene okutudde ebizibu kitta bantu kiwamba abantu kitulugunya bantu kiki byonna bitudde ku kizibu kye bayita Museveni that's why nze tonnandaba nga njogera nnyo ku eno mumasho gundi mashollo simanya mumasho kooti maaso baleeta etteeka kooti maaso Seggirinya teyafiira mu kooti maaso yafiira Wowinyi Ddolo gye baamutwala kitegeeza nayo Museveni afugayo ne bw'ataabe mu kooti maaso ate asobola okukutwala mu kooti eza bulijjo nayo n'akuttirayo nayo n'alagirirayo ng'era bw'alagira mu kooti maaso kati sigenda kulwana na bizibu bireeteddwa kizibu kanzijewo ekizibu kubanga n'oyo gwe bakutte mu kooti maaso ate aba wa mukisa nnyo lwa nsonga nti yasinika mumaye teyafuna mukisa gutuukayo Dani teyagufuna Swipepsi teyagufuna Rita teyagufuna kade ekizibu kino kye tulwana kirina enzita nnyingi ne bw'okiremesa kooti maaso waakiri kinaakuteegera ewalala kubanga kirinamu n'enkola egamba sigana muwa mukisa kwewozaako kamukubirewo mugjeewo kizibu era nze balodi meya we baagirawo basanyuse musimanya buno obuwanguzi obusooka tetugenda kuddamu nabagaana edda awo Museveni abawaddemu buwi kweyagalamu nakulaga mugaso gwammwe mu ggwanga nakubeera bizayiyo ekizibu ekinene ng'abatega obuwanguzi obutono tetuddamu batwala mu kooti maaso ne Yasini gye yafiira Seggirinya gye yafiira wonna Museveni wakutwala ne bwebeera warehouse ne bweba nnyumba ng'erimu buli kimu oba ogenze kufiirayo nabwe ekito tujjewo ekizibu kye bayita Museveni tewali Museveni wagera tutwala walungi era nga watufevalinga nga bannaggwanga ne basseggwanga nga tonnajjawo kizibu kye bayita Museveni n'ekyo ekitono ky'olowooza nti mwogenda okusiza nakyo kyennyini ajja kukubalulirayo Edi mutwe
bamututteko mu kooti maaso ye yasazeewo bamusala ebirevu yasazeewo bamuyigiriza olulimi olumu yasazeewo akubwera atulugunyizibwe mugjeewo ekizibu ekinene twegatte tujjewo ekizibu ekinene kino kitera okutuleetera obuzibu obutono era ne kitulaga n'ettano nti tugenda buwangula ne tusanyuka ne tukyerabira tujjewo ekizibu ekinene mufokasinge ku kizibu ekinene kye bayita omumpembe Yoweri Kaguta Museveni the rest bijja kwekola byokka ensi egenda kwetereza yokka ewavudde Museveni kooti mashe n'aba esobola okuwozesa omuntu wa bulijjo ewavudde Museveni kikwetaagisa okutereeza essiga eddamu zinga Museveni avuddewo gwakulukusa amazzi bw'omala okugogola emyala geetambuza gokka togasindiikiriza geetambuza gokka ne siteeti egenda kwetereza yokka obanga ekizibu ekibadde kizingamya kimaze okuvaawo nkiddamu sigenda kugamba free edi mutwe sigenda kugamba free Noah mutwe sigenda kugamba free Akireewo Kivumbi ngenda kwesiba nnyo ku kintu ekigamba Museveni must go